It is a fact that the SME business is the fastest growing segment in Uganda for our economy. Actually employ over 2.5 million people, and they cut across all sectors, in trade, in services, in manufacturing, and therefore it's an important part of our economy that we need to support and we need to grow. Stanbic Bank is the best. They have been giving us efficient amounts of money whenever it is required. They engaged us in different products, and part of it was guarantee from a bank. Whatever we do at impact level, we want to translate into three things. One, we want the businesses that we support to contribute to the growth of the economy. The second one is that the businesses we support must contribute to the transformation of society. Then the third one is to create a dynamic and vibrant business sector in this country. So within that enterprise banking, we bank our SMEs both on transactional products, so we do their payments and collections, but we also lend them money to be able to grow their businesses. As a bank, we work very closely with our incubator to support our SMEs in training, to just put in place systems and structures that will support them to meet their needs to create that sustainability. We believe in Uganda. Eno ye Salam TV. Kankwanirize mu mwezi omupya ebirowoozo bipya ate era n'endowooza mpya. Buli kimu ky'olina okukola ssaawa zino kirina kuba kipya lwa nsonga nti twayingidde dda omwezi omujja. Omwezi ogw'omunaana 2023 mwe tuli kati ssaawa zino lwayo lumu ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi gwa munaana. Kiba kitegeeza nti buli kimu ky'olina okuteekateeka kiteeketeeke n'omutima wamu n'okulowooza ennyo wamu n'okufumiintiriza, kuba wootafumiintirize simanyi ki ky'ogenda kutuukako, naye kakasa bulungi nnyo nti buli kimu ky'ofumiintiriza kiteeke mu nkola ate era okole ebyo ebituufu ebirina okukolebwa. Toyingirira bitakwatako, ebitakwatako bireke, ebikwatako byokka by'oba okola. Beera sitere obeere beta. Abafere bangi nnyo mu mwezi guno era tutandika tukujjukiza nti embeera yonna gy'osobola okuwangaaliramu ey'abafere gy'oba weewala, kubanga buli omu ali awo akugamba by'otategeera, beera ng'ate tomuwa budde, tomuwa biseera, onamuwa ebiseera sinakindi ojja kuba ate weesuula mu ntata. Mukkirize tugenda kutandikira awo program Omukeeze, olunaku lwe mubeera muri b'amaanyi nnyo era mutuwa essuubi wamu n'essanyu kasita mubeerako. Wumalo kikaye twaha mukiibi weetuli kirimo kola kyankizo okubeera nti muzuukira mu TV Omugaso Salam TV. Kituufu weetuli n'olunaku olwaleero lwakubiri. Olunaku olwokubiri lubeera lwa njawulo mu nnaku ze tukola nti nalwo lubeera lwa sipiidi ya waggulu nnyo, naye tubaaniza okubeera nti mutambula naffe. Mwebale kubeera nti muzuukira ku Salam TV ey'Omugaso. Olunaku lw'eggulo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda lwe yagwezezza emyaka 30 ng'akulembera Obuganda. Coronation. Mubijjukira bulungi ebyaliwo, abaaliwo mubijjukira ebiseera ebyo. Nabadde ndaba ebifaananyi bya Ssaabasajja Kabaka nga bamukongojja bamusitudde mu bbanga ne ŋŋamba emyaka no gigenda gitambula. Kakati olunaku lw'eggulo naye enkuba yagenze neeyingiramu ku dakiika esembayo neetabula abantu. Nagenze okutunuulya nga ndaba amakanzu abamu batandise okugalinnyamu naye nga bagamba kulwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Naye tunaagalinnyamu tugalinnyamu. Ekyabadde mu lubiri Omutaka Kayiira Gaajule yaani ate anti ab'Embogo be bakongojja Kabaka. Omutaka Kayiira Gaajule kakati ate awo mbadde mbuze njogera ku makanzu mbadde manyi nno ekanzu omanyi nkutyamu kimu okola nti ekanzu omuntu bw'etoba n'eddugala wansi n'agirinnyamu ng'ekisooto bagiyita Gaajule. Ebyo bizibu nnyo ebaba bagiyita batya talina linnya eyemereddugala. Kinawunyisiza nti kamera tezaabireese naye natunuulidde waliwo omusajja omu gwe natunuulidde
nga ye kwegamba enkuba yamugwereddeko nikagamba nti Ssaabasajja Kabaka woligwa wendigwa Baitu byabadde Bagwa Omukeeze Omalu Kikaye tusoke tulage abantu bana ekifaananyi ekyabadde mu Lubiri abantu bo bazze babadde Omutanda yayokonye ku nsonga nnyingi nnyo ne waliwo ensonga naye yatukubiriza obutabongoota Omalu Kikaye waliwo ensonga erabika nti yankizo nsonga ki omutaka Ssaabasajja Kabaka mu bigambo byayogedde yagambye nti Obuganda babuddiza obuyinza Obuganda ya Ssaabasajja Kabaka naye waliwo ensonga gye yakwenyeko n'agamba nti naddala Abaganda temulina kubongoota lwa nsonga bangi nnyo abatayagala Bwakabaka buno kubaawo kati soke tutunulye tulabe Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Namungi w'omuntu yeeye mu Lubiri Emmengo okujaguza nga bwe giweze emyaka 3 nga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II atudde ku Namulondo y'abajjajja abalamula Obuganda. Kabaka azaanekedde mu byambalo by'amatikkira omuli embugo n'amaliba g'engo. Omutanda otudde ku Namulondo n'asiima okwogerako eri Obuganda alabuliddewo Abaganda nti wadde nga Obwakabaka bwaddewo emyaka 3 egiyise wakyaliwo abantu bangi abatabwagaliza. Obwakabaka bwaddawo era tubwagala nnyo naye waliwo abatabwagala n'olwekyo temubongoota. Mu ddoboozi ery'omwanguka Kabaka ategeezezza nti oluvannyuma lw'emyaka 3 omulimu gw'okuzza Buganda ku ntikko gutandika butandisi. Mu kitabo kya Lukka atugamba nti Yesu yennyini bw'asooka okuyigiriza yali yakamala emyaka 3. Ekyo kyekitegeeza nti omulimu ogwaffe gwakatandika butandisi. Ng'akkaatiriza obuvunaanyizibwa bw'abavubuka ab'omulembe Omutebi Omuterega ategeezezza nti ebiseera bya Buganda eby'omu maaso biri mu mikono gyabwe ng'Obwakabaka bugenda kukola kyonna kye busobola okubakulaakulanya kasita bateetundako byabwe naddala ettaka. Temuva mu byalo era temutunda ttaka lyammwe. Muyikiriza n'okukola ennyo tujja kubayamba okubatuusaako enkulaakulana eyo yonna gye muli. Omuterega alabudde abavubuka obutawuddisibwa abantu ababatwale bweru w'eggwanga ne bakola emirimu egitategerekeka kubanga tebalina kalungi ke babaagaliza. Okutwalibwa mu mirimu mu nsi ez'ebunaayira abantu baffe gye bayisibwa ng'abaddu era n'abamu ne bafiirayo. Abo ababatwala okukola ebweru tebalina kirungi kyonna kye babaagaliza. Emitima gyabwe si mirungi naye bo bakifunamu nnyo. Maasomogi yeebazizza nnyo abalwana obwezizingirire okuzza Obwakabaka bwa Buganda nga n'abamu baalugulamu obulamu. Abo baalwana ne bakuuma ekyoto nga kikyayaka mu Bwakabaka. Abantu abo kwe kwalukirwa enteekateeka z'abantu baffe buli gye baali okulwanyisa effugabbi nga tetwerabidde n'abaakekkeza ennyabo. Ye Katikkiro Charles Peter Mayiga attotodde olugendo lwa Buganda olw'emyaka 3 n'enkulaakulana etuukiddwako omuli okutandikawo ebitongole n'amakampuni omuva ensimbi eziyimirizaawo Obwakabaka. Lw'emyaka 3 tusigale nga tutambulira mu buufu bwa nnyanja temanyiirwa. Tukomeze ddala okwekubagiza
wadde tulina ebitusoomooza. Tetusaana kwekubagiza kubanga kitaffe mwali, kitaffe wuuno ku Namulondo. Kamalabyonna asabye Abaganda obutata nsonga ssemasonga 5 ezigenda okuggumiza ekitikkiro kya Buganda Ssaabasajja Kabaka. Ze ziwumbawumba kye twagala, kye tukkiririzaamu, kye tuluubirira, ze ziwumbawumba ebyaffe. Kayunga Paul, Saluma Namwanje, NBS. Sebunya bwa sota haibene wangala. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ayina amannya mangi. Ayina amannya kyenda. Sebunya bwa sota. Bonnya bwa bonnyo. Sebunya bwa sota. Awo ate obeera ovumye. Baga nti omunnyo omusota we gukuluma gukulekamu amannyo. Si bwe kiri? Obubeera busagwa. Si buli musota. Si buli musota. Si buli musota. Si buli musota. Kakati nze mbadinga nti obwo bwe bayogerako. Si buli musota. Oyogera emisota egibeera mu mpompogoma. Essalambwa lirina amannya. Bwaba olinnya mu mpompogoma eyo oba owedde. Sebunnyo bwa sebunnyo. Program Omukeeze amakyago olunaku olwaleero Ssaabasajja Kabaka bingi byayogeddeko. Ogenda n'ontwala speed naye kankutwalemu. Nange ntwala. Mpuliriza. Goloza nzingina okutwala. Mpaayo amannya 5 g'omanyi aga Ssaabasajja Kabaka agatali ga bulijjo. Agatali ga bulijjo. Bamuyitaani. Sebunya bwa sota. Lyawedde dda. Kati mukaaga. Nantawetwa. Nantawangulwa. Eryo liryo. Cuucu. Cuucu ttuufu. Beene. Beene lya bulijjo. Mpologoma. Mpologoma lya bulijjo. Lya bulijjo. Amannya tugamanyi kati ffe nze oyinza okuba nti sigamanyi naye nga ngamanyi. Nantakwata ssimu. Nyanja temanyiirwa. Nyanja temanyiirwa. Mpologoma. Ongambye lya bulijjo. Mpologoma anti nze nadde nino lireeta. Vale kikaye. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda agenze n'agamba nti Obuganda tubwagala nnyo. Maaso moogi. Agamba nti Obuganda tubwagala nnyo. Ayina gwakooti nze n'agamba nti ku myaka 3 abadde ayogera agenze n'ajjayo verse mu Bayibuli. Mu kitabo ekyawandiikibwa n'agamba mu Lukka. Ku myaka 3 yalatandika butandisi. Ayogera ku Isa. Ayogera ku Isa. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda leero ng'abadde asanyusa ekifaananyi kisanyusa. Olwo yajja mu lubiri awo niye abantu ne bavaayo nga naye kaakati nalabye ng'ekifaananyi kyekyo n'amaanyi kakyayina buli kimu. Atandika butandisi. Katikkiro wa Buganda ono Charles Peter Mayiga munnamateeka omutendeke. Gwe nasooka okulya ng'ayita Ssaabasajja Kabaka nti taata. Kitaffe nakati akikaliriza nnyo. Kitaffe agenze n'akyogerawo n'endabira ddala. Kitaffe waali atudde ku Namulondo y'abalabula. Ngenda okuzza amaaso bwe ndi nga ndaba ddala waali. Ayina ebigambo byakonyeeko twa ebigambo ebyo tebyetaaga kubuusa maaso. Akonye ku ky'abantu ku ky'abaana abavubuka naddala okugenda ebweru okukolera ebweru ne babeera nga bafuulibwa abaddu. Ne babonyaabonyezebwa abamu ne bafiira nayo. Mali kikaye abaana abo bo baleke bayiye. Wano tewali kibakolawo. Abaana banoonya mirimu. Ekyo kyo tukireke. Ssaabasajja Kabaka yakyogeddeko. N'ayogera ku nsonga y'ettaka. N'atugaana okuddamu okutunda ettaka. Ssaabasajja Kabaka embeera gye tulimu yeewaliriza abantu okutunda kano ayiye kano. Atunda ettaka. N'agula akapikipiki. Agamba buli w'otunda. Kola nnyo. Tolina kyofunamu. Kola nnyo. Kizibu kyako. Waakiri kulaakulanya ako k'oyina akatono akataka ako ofune. Kuba buli lw'otunda wano. Togenda kuddamu kifuna. Okubbira awali nabo weebali. Twenze nnyo tweyanzige. Ayina kye agaye nti ayogedde ku bakume ekyoto basigale nga bakume ekyoto. Omanyi ky'abategeeza mu Mali kikaye? Abategeeza kubuulirira abaana baffe. Mubuulirira abaana empisa zigenda.
okuma ekyoto kitegeeza kubuulirira baana kati ekyo tokimanyi guluza nti kubuguma ekyoto kitegeeza kubuulirira awo nkuvuze programu Omukeeze amakyago olunaku lwa mpazo oli muzukulu wane jajjange ekikwambaza owakasolya ndugwa muzukulu wa Kabazzi mukirize neeyongereyo amakyago olunaku lwaleero webityo ebyabadde olunaku olweggulo nga Obuganda bwonna bwekumuludde ne bugenda emmengo mu lubiri emmengo emyaka 30 okuva 1993 Obwakabaka obwaddizibwawo sebo Milton Obote yali abujjeewo ate Obote oleese waakyo mali kikaye badde nkuwa history nja kutyano Haji Mbabali omusajja oyo ayagala nnyo Salam TV Haji Mbabali ebiseera bino awangalira Kasenyi ku mwalo yakulira gwegende e Kasenyi obuuze akulira omwalo gwe Kasenyi bamuyita Haji Mbabali tumunyonye Haji Mbabali oyo ye yali omusirika mwena abaagala okuwandika history ku Bwakabaka ebiseera ebyo emundu evuga simanyi bakoze batya mugende eri Haji Mbabali yakulira omwalo ogwo gwekase Ssekabaka Muteesa sajja w'amaanyi nnyo waali naye ye yali akulira abasirikale obayise bagalagala babayita batya abambowa yali mumbowa mumbowa Haji Mbabali ye yali akulira abasirikale bonna abaali bakuuma Ssekabaka Muteesa era bwe yali agenda bwe yali awaŋŋanguka alina kye yamulekera aga nti nkyerabidde naye yakimukwasa namugamba nti nkulekedde naye beera bulungi weekuume osobole okubeera waali ne kati mulamu waali emyaka gyo sigimanyi naye nga waali akola bulungi emirimu gye akuliridde naye nga waali akola bulungi emirimu okiba bulungi nnyo nti waali abantu nga bwe tubeetaaga waali genda e Kasenyi Haji Mbabali tukulamusizaako nnyo n'aba mumanyimu mumugayi nti tumutumidde Haji Mbabali gyali akola emirimu gye bulungi nnyo mugayi twaha muki byakutumidde gwali twongere okuwaliriza yasigala mu lubiri aga nti emundu yaseka mu lubiri nga mukwano gwe ayagala Ssekabaka ayagala ebiseera ebyo Kabaka yaliwo Muteesa bamukimye yayita ku kikomera waggulu bano be baateekawo emigongo bwati neri ne bamutegerayo eddaala n'awalampa naga ngenze ne bamuvuga bamuwa history ne bamuvuga ne bamuyisa omwo ne bamutwala eggomba bamutwala bayitayo ewa Muteesa Esembabule omanyiyo saidi eyo gye bamutwala kakati ate gye yava bayitayo Bukomansimbi gye yava ate ogenda okufuluma eggwanga kati bamuyisiza omwo ne bamuyita n'agenda Rakai Tanzania n'afuluma ebyaddirira bagenda okuddamu muwulira ng'ali London teyadda kwe kwali okufa kwe yazaala ono Kabaka aliko ye history gwenyiza okuwa omutonotono w'okubuukabuuka twaha mukiibi nali ntuuseeko mu kitundu ojjukira amatikkira amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ge yajaguliza ewa Muteesa Bukomansimbi bayita batya Esembabule twali Sembabule awo anti nze manyi atwale bamuyita Muteesa gwe manyi ow'Ekyagwe bamuyita ani Ssekiboobo kakati Muteesa we esaza lyovaamu esaza eryo simanyi baliyita batya esaza eryo eritwalibwa Muteesa kakati lwe yagenda eyo twaha mukiibi nagenda nenkwatibwa omukisa neŋŋenda nensisinkana amaka ne family Kabaka Muteesa gye yagenda gye yaddukira ne yeekweka family weeri naye nga omukyala anyumya sitoola agamba nti twavanga wano ne tugenda nga Kabaka nga Ssekabaka tumukuumira mu muti
awakati basobola kumukuumira mu nnyumba amagye gajjategeera naye bwe yadduka n'agenda ewa musajja w'oyo ng'abeera mu muti eyo nga bava awaka ne basooba mpolampola ne bagenda ne batwalayo emmere ne bamuzimbirayo awantu asobola okubeera bulungi n'asulawo kennaku ng'ekiraagira bw'ati n'ayingira mu nnyumba ne yeebaka n'addayo omukyalo oyo gy'ali eyesemba buli bw'ogenda eyesemba buli history bamulina bamukunyumiza genda onoonye Muteesa ajja kuba abikuwa program Omukeeze yava n'afuluma n'ayitiramu n'agenda e Tanzania n'afuluma ebweru w'eggwanga twongera ate okwaniriza mwenna kyamanyi mbankimanyi omwalo kikaye ekyo tosobola kinzijjaku program Omukeeze gabadde gaweza emyaka 3 mutabani wooli gavumenti gwe Kabaka Frederick Luwangula Muteesa owokubiri kakati ate emyaka 3 ng'akulembera Obuganda emyaka 3 ndowooza saawa zino ne wobeera muvubuka obeera otandise okwetengerera obeera ofuuse omusajja anti kakati gwe tegeera nti omuvubuka gikoma ku myaka emeka naye wululibwe tubadde emabega wali nga baga nti oba obulako katono okubeera ng'osobola okubeera omukulembeze w'eggwanga ne kati constitution yakakyuka luli byali nti emyaka 35 olwo osobola okwesimba okubeera omukulembeze w'eggwanga kati olwaleero bw'oba omaze siniya ey'omukaaga tonagenda ku university osobola okubeera genda obeere president w'eggwanga kazi wangamba ogenda kwesimbawo program Omukeeze amakyago olunaku lero twongera okubaniriza mwenna bakatogattako waliwo amawulire agatali malungi aba Buyende district abavubi bali wano bakaaba okufa bano naffe ab'ekikwekweto ekikola ku nvuba embi n'embeera bwetyo bayokeza obutimba bayokeza amaato 13 gabalirwamu obukadde 410 obukadde 410 bayokeza amaato 513 yes 513 13 yes gabalirwamu obukadde 410 kati banvu bambi munnange tetuyinza kumanya mutuufu awo wennyini buli lwokyogera Dani Musoka omujjukira akuba amasimu wano bamulinnya akagere Dani Musoka agamba nti obutimba bwe butuufu naye ate ne bwe buba bukyamu obutimba tebukukusibwa babujjako bulungi nnyo omusolo ne buyingira mu ggwanga ebintu bye twabyogera kakati mubusanga ku maato ne mumenya amaato ne mumenya ki naye ndowooza obutimba buno 6 n'omusobyo bwayokeddwa ogambye 5 amaato gali maato buno butimba 6 n'omusobyo bwayokeddwa bubalibwamu obukadde 246 abali mu bizinesi bambi tubasaasira kubanga otutta omwana ku ssomero yiyizaayo ofunya eryato mmotoka nnamba ekamunye ndowooza eritandikibwako liyinza okuba liggula miliyoni nga 2 eryato okuli bajja gano ge bayokeza akaato ako kabajjo kateekawo oga nti kakati genda mu mazzi tandika eritegeerekeka obukadaaga bulijjo manyi lyalayisinbwerityo oyita muzannyo kakati buno miliyoni 5 obwo bwe bagenze bakuba naye eryato lye bayagala eritegeerekeka obukadaaga ojja kubuuza omwalo kikaye abasajja bali wano bintu babimanyi babitegeeri waliwo yalinga akubira essimu ng'ava ku mwalo onoota amasimu ajja kukubuulira sente empitirivu okuyimirizaawo eryato eryo kati zine agali mu miliyoni 7 omuntu aba yeeyiya agakaŋŋenda enjiye balituusa eri ne balikuba ne balyasa kati eyo yembeera eriko obutimba aguddeko nolwekyo abantu baffe bannaye okuva mu bwavu bagala kuva mu bwavu naye oliba olanga ayiye okuva mu bwavu ate bw'obeera ng'okozesa ettima tukwate mpola mpola sobola okubeera nti tweyongere ffenna program Omukeeze amakyago olunaku olwaleero omwalo kikaye kyanyiza okugamba nti abalwanira ettaka bakyagenda mu maaso juzi waliwo ettaka eryali lirwanirwako era ne bayokya amayumba ekirwanyi
njagala tusooke tutunuulire ekifaananyi kino tulyoke tukyogereko bulungi. Ku ntandikwa y'omwezi guno ngenda kuza omwezi 13 twakolaga eggulire nga nyiri ttaka litudde ku buloko nkaaga ploti nnamba emu n'ava mmere Namutebi alaajana olw'abasenze okwokya ennyumba ze n'okukoonagamu era ng'alumiriza abakulembeze e Mubende nti be bakuma omuliro mu bantu bano. Naye buli bannabyabufuzi ne babakumamu omuliro bino bye bituviiramu. Basooka ne bakuba ennyumba z'abajjajja zonna ne baziyiwa ku ttaka. Bwabavuddawo nti naava yayiwa amayumba. Poliisi yawaliriza okukwatako abaali bateeberezebwa ekyawaliriza omuduumizi wa poliisi Martins Okoth Ochola okusindika akulira ebikweketo Dennis Namuwoza ng'ennaku z'omwezi 15 okukola okunoonyereza ku kiddala ekyali kivaako obuzibu ku ttaka lino ng'ono yasuubiza okugonjoola ensonga. Tugenda kulekawo manpower bajje nga bantu patrolling ekiro kyonna n'emisana bwe baddayo mpaka nga tukoze ripooti. Nga wakayita sabbiiti 2 abatuuze ku kyalo kino baguddemu ekyukwe ekibinja ky'abasenze bwe kizinzeko nnyini ttaka Nava wamu n'omwami we Abdallah Kayizi ne babatta mu bukambwe era bwe tutuukidde mu kifo kino tusanze Miranga na Biwoobe. Yatuwaniza nangamba bagenda kututta leero. Kale bamutidde ki? Omuntu alwanira ekintu ky'obujjajja aba alayima w'amazima. Naye gwazza obuzino zimbako buyumba bulabe bufaanana. Poliisi okuva e Mubende ezambalidde ku mugongo okulaba ogubadde era wano amaaso gaffe gagukidde ku mulambo gwa Kayizi Abdallah ogubadde gusuuliddwa ku kkubo nga gonna bagubeta ensi omutwe so nga ogwa Nava nnyini ttaka gubadde gusuuliddwa mu nnimiro. Oluvannyuma embwa enkonzi y'olusu ereeteddwa okuwondera abakozi ekikolwa kino wabula abakulu bakottokedde busa. Ssebayiga Hashim mutabani wa Kayizi Abdallah agamba bakedde kugenda mu nnimiro okufuna emmere wabula ekibinja ky'abantu abadde baduumirwa ssentebe w'ekyalo kino Innocent Bangira nababalumbye. Nakuba mama wange omuto namukuba namukasukira bulooka namukuba mu mbiriizi kati olutalo ne lutandikira awo ne beekuŋŋaanya badde abantu bangi. Ono atubulidde nti bazadde baabwe babakubye bubazi ku mutwe okutuusa lwe basizza ogw'enkomerero. Taata kuba bamukubye najja nadduka najja n'agwa wali wansi ku luguudo era tekyabamalidde ne bamusitula era ne bamuzzaayo wali ku bulooka bamukubidde okumubetenta omutwe okumalizawo ddala. Kati maama wange yabadde wano atuse wano mu kasooli ngadduka nga abeetaasa naye ne bamugoberera ne bamukubira ddala era ye bamutidde awo wansi awo manga. Abasimattusa okuttibwa tusanze banyiga biwundu okuli Kawoma Ibrahimu ne Sekamatte Muzaffaru batubuulidde embeera nga bwebadde. Ngezezaako okutaasa taata nendaba nga nnemereddwa webatandise omukono obubazi mwami tumusime yamukonya obubazi. Wano Kawoma atubudde engeri yasimatuseemu okuttibwa newankubadde ng'atuusiddwako ebisago eby'amaanyi anti n'engoye zonna zibunye omusaayi. Nzirukidde mu kisagazi kiri awo manga. Abooluganda abalala olumu ne balusonga mu bakulembeze b'ekitundu kino okuli n'omubaka mu paalamenti nti enfunda nnyingi bazze bakuma omuliro mu bantu bano bakole akatiisa ku bannyini ttaka. Omubaka we paalamenti Pasco y'omu omuntu abadde ateekamu abantu beeno abatuuze olukungaana ng'abateekamu amaanyi okutulumba n'okututta. Abalala balumiriza poliisi y'e Madudu eri okumpi n'eggombolola y'Ekiruuma nti eruddewo okugenda okubataasa kubanga baagikubidde mu budde n'esalawo okuzingira mikono mabega. Twamukubidde nga batu tennatandika ppaka lwe baatulumbye ne bamala kutta abantu okumukubira like awantu ovuga eddakiika 6 ng'oli ku ppiki kimutwalire essaawa emu n'ekitundu kubanga atuuka ku ssiini nga n'omuntu yafudde dda. Kati abooluganda lwa Nava abasigadde ku ttaka lino baagala wabeewo ekikolebwa kubanga mu kaseera kano obulamu bwabwe busigadde mu katyabaga. Naye tusaba gavumenti etuyambe. Omwogezi wa poliisi mu bbendobendu lya Wamala Rachel Kawala atubulidde nti poliisi ereka abantu b'ekute bagiyambeko mu kunoonyereza nga n'emirambo gitwaliddwa mu ddwaliro ekkulu e Mubende okwekebejjebwa. Poliisi y'e Mubende ekutte abantu 5 bagiyambeko mu kunoonyereza ng'ate era tukyalinawo abalala betunoonya. Guno mulundi gwa kubiri nkaayana ku ttaka lino zivaako abantu okufiira obulamu bwabwe nga ne mwaka gwa 2019 mu ntandika yaagwo eyali omukozi wa Meja Eric yattibwa era poliisi yakwata abantu bangi okwanira ssentebe w'ekyalo Kirwanyi Bangira na Innocent kyokka oluvannyuma kkooti yabejjeereza bwe yategeeza nti tebalina musango.
Fred Sewajje polwange ebyo ebitayina Sewajje Fred ye Fahadi omuwadde ya Fahadi omulimu agukola bambi naye ekitundu ekyo kitaaga kakati obuzibu bwe bujjirawo ewano malu kikayika ngobuulire ogenda n'obeera mukulembeze n'abakulembeze nabo basaasire abasenze ne bajja ne bagaa nti batugoba ku ttaka era ensonga lwaki ebintu bino ebyettaka biba byetaaga kwegendereza nnyo abantu bagenda ku ttaka nga tayinaako biwandiiko neyesenza ku ttaka lya bannaabwe babikoze waffe eno emukono eno abasajja bajja buzzi ne bayingira ku ttaka ne batizimbako obuyumba kati n'amagye gagenze ne gabakwata abo naye kakati bano toyinza kubanga wagula ng'olina ne kwoyimirira okubanja ekifo kyo notta muntu kakati omukulembeze nze gwe nsaasira mu kino omukulembeze bulijjo alowooza nti alina bantu kumbe alina misege ate era mu mwaka gwa 2 omuntu ayinza okukubira essimu bango bakutaka ndi musenze soka obuuze muli basenze mulina ebiboogerako bano obutemu bwe baleese omwalu kikaye n'amanya gago googeddwa kakati n'okuba omuntu okumutta nga kiki ennyo okiwulira naye namwe mulimba mu mwaka gwa 2017 Justice Catherine Bamugemeire yagenda era ku ttaka eryo yennyini ne bazuula emivuyo egyo n'egyaliko era okumaliriza nga bakakasizza nti omukyalo ono mmire ow'emyaka 54 gwe basse yenna nnyini ttaka ne bakakasa kati bali abasenze mu kwagala okumala ogwabo gusala amangu bamusalidde akalabba ettaka toligulangako kwabo bonna abamusse tekuliiko n'omu kino nkyogerera wano nze ndi mu studio sibeera mubendese tekuliiko n'omu agenda kuddayo kutema nkumbi kulima ku ttaka eri tekuliiko n'omu zino webali yantiira badduse wakati ate bw'oba okola ebintu omanya ekiddako kuba kati ekikuttisa munno kyaki badduse abaana babamenya linnya ku linnya naye kati boogera linnya ku linnya kati abakikoze badduse naye kati abo obuzibu bwe buli bw'obeera nga wali weegasseeko mu ttiimu eyo egamba nti twagala ttaka twagala ttaka lyaffe kati olina okweraliikirira essaawa ne bakukima bagamba nti ettaka lino liriko abatuuze 3,000 bano abalumbi babadde nga 30. Omwalu kikaye gamba abaana n'abaana b'abaana bo tebakolanga ebintu ebya jumula asibya jumula nti kayoola muyinza okubeerawo nga gwe tokutte ejjinja akwasa ejjinja yakuba ku mutwe era ye n'amanya nti nzise n'adduka kati gwe yagambye poliisi bwe kwata bweti ovunaanibwa mada I'm telling you mulina okwegendereza kyazzenga ekyo eky'omuzannyo kya lusaago biki naye bagenda kuyoola abo buli ebibadde mutagenda kulima ku ttaka eri agenda kunoonya n'essente zimujja mu kkomera ng'otunze akataka kakayanira wulira katono ng'otunze akataka kakayanira n'ogattako n'eddala nga tekali munamakulu nga ssente tezimujjaayo twongera ovumirira ebikolwa ng'ebyo ebyekko naddala emitima egyesitika amayinja tubivumirira wala mu Salaam TV kkirize tugende nga tunagenda mu kummulamu njagala nkutegeeze nti Next Media yakoze endagaano ne kampuni emu esinga okubeera ey'amaanyi esabya Next Media neri ku sopiidi ensaasira nabo omutindo kakati wane mu East Africa company ez'amaanyi ogende Kenya ennaku ebadde empitiridde kati n'oleeta essaawa kakati yes ye endagaano zo zakola enkolagana tewaliwo kiyinza kubeera Kenya
wantu kiraganga ekiri ekamoja kituufu ku Next Media. Yes. Kakati BBC enkolagana wakati wa Next Media ne BBC tuweza kujimenyawo yamaanyi edduka kati lugenze tuli Sabia kati mudde ekigwe Uganda tukifuna bulungi nnyo. Nga enkolagana wakati wa Uganda ne Sabia yeeyongera okunywera, kampuni ya Next Media omuli TV nga NBS, Sanyuka, Salam, Next Radio, Nile Post n'ebirala olwaleero eyingidde omukago ne kampuni ekyasinze amaanyi n'obuganzi mu Sabia n'amawanga agali mu bugwanjuba bwa Bulaaya eya Alo Media. Endagano y'emu ku ezo ennyingi eziteereddwako emikono kampuni ezaakuno n'abakukunavu mu bizinensi mu ggwanga erya Sabia eyindidde wali ku Mona Plaza mu kibuga Belgrade. Mu mboozi ey'akafubo ne NBS TV, Senkulu wa Next Media Kin Karisa atubulidde ensonga ez'essimba okwesigamye omukago guno. Leero tusayinize kye twandiise endagaano MOU wakati wa Next Media ne Alo Media Group. Alo Media Group ze kampani ezime ziri wano enene ezikola ebyamawulire bayina emikutu mingi nnyo ngaffe Uganda betulina emikutu mingi. So kye tukoze olwaleero nti pulezidenti waffe yabadde wano n'akwatagana ne pulezidenti wa wano ne bakkiriza nti wabeerewo enkolagana ebintu byaffe bijje mu butale bwa wano e Bulaaya naye nga tutandikira wano e Sabia n'ensi endala eziriraanye Sabia. Karisa era atubulidde nti enkolagana eno yakwongera amaanyi mu by'obusuubuzi n'ebyobulambuzi mu ggwanga Uganda. So kye tugamba nti kati bw'oba oleese ebintu byo muleese nanansi, muleese omwanyi, muleese amata, muleese ennyama wano mu katale wano, abantu ba wano balina okumanya nti ebintu bino weebiri ate bya mugaso ate biri bagamba tebirimu nga bulaba nti bano abakozesa GMO nti biri organic. So tulina obyogerako mu media ya wano, tulina obipromotinga. Senkulu wa Al Media atutegezezza ensonga naye kwe yeesigamye okulonda Next Media. Communicate to put it on our media with our local knowledge and vice versa for our people who are interested, because at the moment I'm not sure they are interested because they don't know about not just natural wealth, because as I said in the first place, maybe more important is hospitality of your people. Omukulu ono era atubulidde nti abakulembeze b'amawanga gombi bakuwagira enteekateeka eno kuba ekigendererwa kunyweza nkolagana ssaako n'obusuubuzi mu mawanga okuli Sabia ne Uganda. So the whole idea was actually to speed up the process and to give the full support. In order to do that from our side, from Alo Media Group side, we needed a partner from Uganda. Sembatya Ismaili, Kanare Mugume. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Muslim Funeral Services bategeeza abasiraamu mwenna nti bateekateeka abafu baffe ne baziikibwa mu kitiibwa, ne bw'abanga waakusulawo nnaku bamukusuliza gw'alina omuntu afiiridde wabweru w'eggwanga bakkolera ku nteekateeka n'akomezebwawo wano mu Uganda era n'aziikibwa nga sheriya y'obusiraamu bw'eragira. Balina ne funeral insurance eri omuntu ssekinnoomu, famire n'ebitongole ng'osasulayo akasente katono ddala. Basangibwa Mulago ku roundabout okuliraana City Mortuary nga balina ne ambulance ezikola essaawa 24 mu bitundu by'e Kampala n'eby'Entebbe. Bwe bakubire bukubizi essimu bakutuukeko wonna w'oba oli mu bwangu ddala ku 070 841 52 oba 077 000 225. Ziika omwagalwawo mu nziika emuweesa ekitiibwa ne Muslim Funeral Services. It is a fact that the SME business is the fastest growing segment in Uganda for our economy. Actually employ over 2.5 million people, and they cut across all sectors, in trade, in services, in manufacturing, and therefore it's an important part of our economy that we need to support
and we need to grow. Stanbic Bank is the best. They have been giving us efficient amounts of money whenever it is required. They engaged us in different products, and part of it was guaranteed from a bank. Whatever we do at impact level, we want to translate into three things. One, we want the businesses that we support to contribute to the growth of the economy. The second one is that the businesses we support must contribute to the transformation of society. Then the third one is to create a dynamic and vibrant business sector in this country. So within that enterprise banking, we bank our SMEs both on transactional products, so we do their payments and collections, but we also lend them money to be able to grow their businesses. As a bank, we work very closely with our incubator to support our SMEs in training, to just put in place systems and structures that will support them to meet their needs to create that sustainability. We believe in Uganda. Sebo oba nnyabo olilandira odi oba olina ekifo ekipangisibwa URA ekujjukiza okwewandiisa ofune ennamba ey'omusolo eyitibwa tax identification number abasinga gye mumanyi nga TIN. Ennamba eyo ejja kuyamba okwanjula n'okusasulirako omusolo. Tusima balandiroodi abaamala edda okwewandiisa n'okusasula omusolo gwabwe, era tukubiriza abo bonna abatannaba kwewandiisa bakozese akaseera kano bewandiise. Tukolere wamu okulaakulanya eggwanga lyaffe. Uganda Revenue Authority, developing Uganda together. Wedi Travel is the leading Hajj and Umrah travel agency in Uganda, offering you Hajj and monthly Umrah packages, visa processing, international ticketing, and hotel booking services that suit you best. For more information, call us at 0705 555557 or visit our website at www.weditravel.com or our social media platforms at Wedi Travel on Twitter, Facebook, and Instagram. Find us at Laudel Towers, First Floor, Laudel Road, Nakasero, Kampala. Wedi Travel, your life-changing journey. Program Omukeeze amachago olunaku lwenziramu okuwaniriza ggwe eyatandise naffe olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi lumu mwezi gwa 8 2023. Obulwadde bwa kansa bwo butambula era wetwogerera bannaffe batugamba wano nti emitwalo 3,13 buli mwaka be bafuna obulwadde buno obwa kansa, ate enusu 7 be bafuna obujjanjabi be bagezaako ogenda wali ku Uganda Cancer Institute okufuna obujjanjabi. Kati nno kino kyabagudde era ne kiwaliriza ab'embalala okuteekawo olutambula olw'okulwanisa kansa ne basonda obukadde 7 baagala bo beeteerewo waakiri ekyuma ekinaakolanga screening, ekinaakeberanga, ekinaazuulanga obulwadde buno. Embeera eyo nayo tugigoberera. Twagala okugatta eri bannaffe ab'amasimu abaagala okubaako ne kiboogera naffe naye nga sinaba kutuukayo eyo. Nina amawulire genfuna wano olunaku lwali lwa 5 European Union neteeka envumbo ku bantu 7, abantu 7 okuva mu DRC. European Union yabateekako envumbo ku kutambula kwabwe, ebyensimbi, buli kimu kyonna. Kati bali olw'olutalo olugenda mu maaso. Kakati ku bano ne bagattako n'Omunyarwanda omu so nga ate n'Omutanzania. Omutanzania ayogerwako ye yakulemberamu okulumba essomero ly'Empondwe. Dino abaana gye bafiira Biriha. Essomero lya Rubiriha SS eyakulemberamu okulumba essomero eryo bagamba nti Ahmed Muhammad
mu Tanzania ye yakulembere abayeekera ba ADF ne balumba omusajja ono munnansi wa Tanzania abamu bamumanyi nga Abu Wakas abalala bamuyita Jumbi abalala abamumanyi yeyita Muwarabu oba bamuyita Muwarabu olw'okkala ye musajja mweru bamuyita Muwarabu kakati ono European Union yamutaddeko dda sanctions atambulira olunaku olwaleero zino baga nti sanctions zigenda kuyambako okusinziira ku Felix Raije ayogerera amagye ga Uganda aga nti sanctions zino yadde Abwakasono oba Ahmed Mohamed si akulira ADF naye zigenda kusannyalaza nnyo entambula ze kubanga y'omu ku bakomanda abali ku ntikko eya ADF n'olwekyo kigenda kuyambako okulaba nti abantu bano basannyalazibwa mu byensimbi ate kasaba basannyalaza ebyensimbi n'okutambula kwabwe ndowooza ebisinga obungi babeera babamaze n'olwekyo Abwakas y'omu ku bantu abateekebwako envumbo baga nti ye yakulemberamu okulumba essomero lino era sanctions ezamuteekebwako zakulumba essomero lino n'abaana bakolebwako ebikolwa jjukira nti essomero baalumba ddoomu ne bagiggalira abaana ne babaggalira munda ne babakumako omuliro ne bafa 44 be baana abaafiira mu kulumba okwo abamu ne bagenda nabo ne batugamba nti ate be bagenda nabo abamu basobola banunula eggye lya UPDF naye nga ADF bwete bweri n'olwekyo Ahmed Mohamed bamutaddeko sanctions wemulabirako wonna bamwetaaga ye European Union ekyo bwekityo bwe kiri jjukira nti omusajja ono si akulembera ADF wabula akulembera ADF ye Baruku bamuyita Musa Baruku gyali Musa Baruku gyali okusinziira ku bitugambibwa baga nti mbu wetwogerera Baruku yakulembera ADF Baruku atandika ddi okulembera ADF oba gwali mwaka 2015 eggye lya Tanzania lyakwata Jamiru Mukulu wetwogerera ali Luzira yakwatibwa eggye lya Tanzania lyamukwata bwe lyamukwata ndozolaba movement abayeekera abo gwina kubeeriyo mali kikayi kigambo kibayita okuyeekera si kimanyi kati bwe yavaayo ko n'agenda mu bantu tegane fensi kyeno Jamiru Mukulu ne bakwata wetwogera olunaku olwaleero abasinga obungi benjogereramu mu bimanyi bya Jamiru Mukulu tayawozesebwanga naye nga gyali era akuumibwa mu kkomera kakati bwe yavaayo ne kuddako oyo Musa Baruku yakulembera ADF eno egenda mu maaso n'okukola ogwayo kakati olulumba lubagamba olw'Lubirya eri Empondo e Kasese abaana mu baafiira ndoza Bangatona awe mabega yes Bangatona eyalukulembera ye Ahmed Mohamed omusajja Omutanzania n'olwekyo European Union yamutaddeko sanctions eyeteeseteese itira ku 0758 M6677 osobola okuba nga ate etuwayamu olunaku olwaleero lumu mwezi mupya mu mwaka guno ogwa 2023 itira ku 0758 M6677 tubeere nga tusobola okuwulira malu kikaye bwe twate tunakuwummula tugenze ne twogera ku butemu obw'ekirwanyi bannaffe bw'obeera ng'olwanira ettaka make sure nti ettaka ly'olwanira bw'olitunda lisobola okujja mu ate sinakulitunda andi katugambe ogenda liwangalirako bbanga ki ojjawo obulamu bwamu tuvumirira obutemu obusobola okukolebwa bannannyini ttaka ekyo kimu abeegwanyiza ettaka wakati bano fogayi family 10 abagwesalidde 13 abagwesalidde naye bano abalumbye babadde nga 30 omwalu kikaye kakati abo bagusaze nti be bakyamu kati yazamutta omuntu n'abatasse mutandika okukankana ebyo
nene mukuba abantu nemukuba omuntu mpaka kufa gundi ne bamanya n'amanya nti gundi ye yakubye gundi yabaddeko anti abagereza balina amanya ge bayogera si bya bulimba oli tasobola kukwatibwa busungu omuntu n'amenya erinnya nti nkozi gwani twaha tukubira essimu ali ku ssimu amanya gundi gwe bagambye abeera mukowunyo bw'atyo yitira bamanyi ku kyalo abagenzi ne batirimbula abantu abanemweddeko empisa oluusi ziba zeetagisa okubeera nti mutereeza ebintu ebyo ne mutakola bintu birabika nti bibaswaza kakati ettaka eryabadde ettaka lifuuse akataka gufuuse ogutaka kati bakyasobola naggwetikka bakubye bannaabwe ne baba ettaka lyotasobola kwetikka kujjawo lwaki tulekerawo omululu gwaki babadde badduka omanyi bwe ziba ssente oyinza nti kangende n'ekisawo kantambuleko n'eddola zentambuddewoko naye ettaka odduka ku ttaka n'olirekaawo kababe baana baaba abadduse nabo balitya kakati abo bagenzi bebamanyi kino kyebadde bakayanira bakivuddeko kakati bagende bagende kubirala bebamanyi gye binaggwera ku saidi eyo halo omunafu ali ku layini katufune ono ali ku ssimu halo munaffe bw'okuba essimu yogerera waggulu sobola okwera ate bw'okuba essimu va awali essimu va wali TV debbali tusobola okubeera nga tukuwuliza bulungi nnyo oli ku Salam TV program Omukeeze osinza okubeera nti tukuweereza halo munaffe ddoboozi lirabika nti tetumufuna oyo nga tukyalinda abanaffe abajja waliwo alipoota yino yafulumye eraga nti ebitundu 43 mu mwaka gwa 2022 accident ezaleetebwa ababooda zaali nnyingi nnyo era abantu 1422 be baafa era mu mwezi era omwaka ogwo gwennyini mu January ne September ababooda ne abasaabaze abafiirwa obulamu baali bangi nnyo baali basobola 10 n'omusobyo kati era ne bajja mu April ne batulaga April omwaka ogwo gwennyini bantu 153 baafa ne batulaga mu July w'omwaka ogwo gwennyini abantu 2,809 era baafa naye balaga ensonga lwaki obubenje buno buzze bubeerawo era ne kati bukyeyongedde bagamba reckless riding okuvugiza ekimama bagamba nti ateera obuteefiirayo bagamba wano nti n'okubeera nga tebalina bibakuuma naddala abavuzi ba booda wamu n'abasaabaze ebibakuuma boogera ku elementi yambala element amagulu osobola okwambala engatto webengatera ebikka ekigere naye atera nga ngumu yes kati era ne bawana ensonga bagamba nti poor road conditions embeera y'enguudo okubanga mbi kati ate abo balumba gavumenti temukola nguudo ani akikoze oyo era wano waliwo n'endala bagamba nti lack of enforcement tebagera ku traffic police wamu nebekikwatako anti kakati babeera boyogera ku bavuzi ba bodaboda kitegeeza nti kitatta bali tekitatta kakwateyo omu nsobola okugenda mukuwummula musijafusa hello munaffe sabo salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum salamu rahmatullah mujebaleko basebo salaamu yo nga yaggunna ani ono amanya nze Hamidu Wasaaka sebo Hamidu Wasaaka era ntuusa okwebaza naye nga mulina okutuyambako essimu zaffe zirabika zeekyanze essimu zeekyanze naye kasi tosobodde oyitawo essimu zaffe zeekyanzeemu gye muli mwana kikaye ne mukiibi njala nnyo okubategeeza ekigambo kino nti ensi yonna olwaleero nze ndabye mu kunyolwanga kw'amaanyi era ne ndowooza nti mu nsi ziri ezaakulaakulana
oyo simanya omukulu wa poliisi yali badde ye yennyini yalekulira otaddeko akatambi ng'agamba ku nsonga y'ettaka nti tugenda kuteekawo obukuumi okuva ettaka lino olinaatandikirwa nga bwe liriko ebizibu bino paka ku nkomerero yalyo ng'akyogera ku TV erabibwa abantu bonna naye essaawa ntono nnyo kaye mpulidde nga nina ennyiike omuntu alwanirira liziki ye ne bamukwata ne bamukuba ne bamutanga embizzi kintu kibi nnyo bannange memba wa paliamenti bw'obanga naawe oyagala obululu nojja ku ttaka ly'abandi lyotofunyeeko okunoonyereza kumala nojja n'okuba olukuŋŋaana n'ogamba nti mwe munnange babagobako muli basikooti olw'okuba oyagala obululu lwaki tonoonyereza kintu kino n'osooka okituukira ddala wansi gye kisemba mu ntobo kikaye etivi yammwe erabibwa ebintu bingi abantu bangi naye abantu bali mu buzibu bw'ettaka kikaye teebereza maama wo teebereza taata wo nga gwe baliko gwe bakubisa gwe bakisa amayinja nga yabbye wabula abantu abo bennyininyini mubamenye nga babakwata nako era ne babata mwe mulowoozeemu endowooza y'ensi eno tugenda kulaga luddawa omulembe gwa pulezidenti Museveni nga gunyaze ettaka lyo ligenda kukoma luddawa bannange abantu nga babatta bemulabako be batono kyembuvudde mbakubuulira Mukiibi saagala Mukiibi obongoote Hamidu Wasaka adanyonnyola ekigambo ky'okubongoota nga mwe ba TV bamanyi abasala mu TV mubalengedde saagala mubongoote njagala musooke mubeere nga muli baki bakakkamu Hamidu Wasaka nfunye olwaleero mu lunaku olusooka luno olw'ennaku z'omwezi nga lumu nfunye okunyolwa ompulira Hamidu Wasaka Hamidu Wasaka wandisebo ova luddawa okujja Nateete tudde mu byalo nkuwulira ssebo mukama wange ova luddawa okujja Nateete okwangalira Nateete ssebo nze bampita Hamidu Wasaka omusajja tasulira awo amaka gange gali Nsangi amaka gange ag'okubiri gali Nateete nzaalibwa e Butambala we bayita ekibibi ku garagi ewa Kasule Yunusu Butambala tali mu ntalo za ttaka sebo ndi musajja muganda saagala olowooze nti ndimu okubongoota kwonna njagala olwaleero sebo kitegeere noli wali yagala okukimanyako nzaalibwa ku koolaasi awo wennyini ku koolaasi wennyini ekikumba ku garagi ng'oyingira kibiri batwogera ebintu by'ettaka temubitegeera abazalibwa ku koolaasi kati Butambala tewaliwo ntalo za ttaka njagala abantu abava mu bitundu awali entalo z'ettaka azimanyi owulira okunyolwa kwabadde nako kiba kitegeeza ensonga eno emuluma omanyi abantu bano abasenze olw'okuba nti bo babeera bangi kibanguyira nnyo okusika omubaka yenna omuntu yenna gwe baalonda ne bamusika batugoba ku ttaka kubanga bo bangi yali omu no bo bangi ate sayidi eri eya nannyini ttaka oluusi abeera omu kakati okumunyigirizaawo kuba kwangu nnyo bambi naye twongera osaasira ab'eŋŋanda wamu n'ab'emikwana bafamire eno kubanga ekyekango kibali mu ssaawa zino si kyangu nga wategedde omuntu eyakubye maamawo taatawo omali kikayinza tuyogera ebigambo ebyo lwaki temutukkiriza ne tuwumulira wano katukomewo n'ensonga mu nsonga tuva ku lutimbo lw'emirembe Salamu TV tukwebaza Dr. Medadi Kichoncho waali twagala okugenda okwongera okuba tooki mu biki ebizze bikolebwa era ebyaffe bira byanfuna buli lunaku olwokubiri naye omumbuliza ekibuuzo kimu emikago mingi tulabya Pulezidenti Museveni gye yatambulidde emikago gy'ebyenfuna giri awo weegiri basayininze emikago n'ensi endala kitegeeza ki birungi ki ebikirimu tugenda kufunamu Uganda efuna etya mu mikago gino era bweba tefunamu mukago oguyinza okukola
gwandibadde gusayiningibwa gutya kituufu kiki ekyandibaddemu mukago era nti kati wano tugenda kufuna tukubewo tokyawo mukonerewo byanfuna n'abisobola abisobola tasobola gana kubisobola mukirize tuwumuliraawo